ebya Pastor Aloysius Bugingo bibi oluvannyuma lw'okubeera nti yategeeza eggwanga nga bw'agenda okubeera ng'atikkirwa diguli ye. Pastor Aloysius Bugingo ono nno nga amanyikiddwa nga omusumba oba ssenkulu wa House of Prayer Ministries wamu n'omukulembeze wa Salt TV ne Salt Radio byandibanga bimutabukidde oluvannyuma lw'ekibiina ekitwala ebyenjigiriza mu ggwanga National Council for Higher Education okuvaayo n'eyisa press release bweti amanya muzikola Haji Abdunuru Mnyamisha Fik Lwanga eno Efik Media webale kubeerako webale kutwagala amawulire tukyakakuleetera aba National Council of Higher Education basobola okufulumya press release ennaku z'omwezi 10 June 2022 nga bagamba nti okutikkirwa kwa ssettendekero ya Kayiwa University kuli mu bukyamu. Bano nno bagamba nti ffe ng'aba National Council of Higher Education tukitegeddeko nti ssettendekero eno etikkidde abayizi mu bukyamu. Twagala okutangaaza bwe tuti Kayiwa International University yafuna license ng'ennaku z'omwezi 28 ogw'omwenda 2015 era n'etandika okukola wamu n'okukakkalabya emirimu mu April wa 2016 ku license number UI.PL027 era bw'atyo wadde yali tennaba kubanga etuukiriza ebisaanizo ebimu twagikiriza etandika okubanga ekakkalabya. Mu 2018 twasobola okuba nga tugijjukiza era ne tugiwandiikira ebbaluwa kuba waliwo ebintu Kayiwa International University byali tennaba kutuukiriza. Mu 2019 twaddamu okubajjukiza era ne tubawandiikira ebbaluwa bajje ekibaluwa kibakuntumye kyabatuukako bajje basobole okuba nga beewozaako ku ebyo ebikyagaanya okusobola okugifuula yunivasite eri mu mateeka ddala wano mu ggwanga lyattu Uganda naye nga buteerere. Mu 2019 March ku lutuula lwa National Council of Higher Education olw'ataano mu 2 baasalawo basazeemu layisinsi ya Kayiwa International University era ne babategeezaako oba ne bategeezebwa. Ebbaluwa eggalawo yunivasite eno yasindikibwa ng'ennaku z'omwezi 24 March 2020 ku email ya Kayiwa International University wamu ne posta oba mu kabookisi abamu gye bayita PO Box. Okuva olwo aba National Council of Higher Education bagamba nti okuva olwo eno nno bagifuula yunivasite etali mu mateeka era ne basobola okuba nga bagamba bo tebagimanyiiko era tebagirina wadde mu bitabo byabwe. National Council of Higher Education egamba nti ebbaluwa yonna eya Kayiwa International University gy'ebeefulumizza teri mu mateeka era basaba abantu bonna ddala abo abakozesa tebagikozesa nga ekifuula omwana okuba nti basobola okugisabirako omulimu wano mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga Uganda. Pastor Bugingo tumwagaliza birungi ng'afunye yunivasite endala osanga anaayita oba si kyo Kayiwa International University katugisabire esobole okubeera nga etereeza empapula zaayo. Omukama